Okay, basebo ne banyawo mwasuze mutya kanso bitambulira dda bulungi nnyo. Manya Kyazave ne Kachumba ali munabutambala ne kumukutu gwa Tamale Promotions kwetuli nnyo ne Kachumba TV wano wennyini. Nfunye complex nyingi nnyo okuva mu basuubuzi ab'enjawulo nga bagamba nti n'ebintu byabwe babitwala omusolo URA n'ebitwala simanya ate abakonteyina ne bakola biki. Mbadde nsaba tusooke tuwulire emboozi ya mukyalo ono Unique Kids Store naye alina emboozi ye yeemu ku zo ennyingi zezizenfuna ate tumale ofuna solution. Tulina omusuubuzi akulira abasuubuzi mu Uganda leero muleese agenda beera addamu ebibuuzo by'abantu bonna. Tusooke tumale owulire emboozi eno tutandikira awo. Today I'm here seeking for justice. Nsaba kunyamba, nsaba kutambuza video yange to any person it may concern. Nateka ebintu from China, chitutebanga. Era abadde batugulako ku dduuka badde bagamba tulindemuko ebintu bijja for 3 months now. Ebintu ebyatuuse ku musolo nga sinatuuka yeeyo omwami ono oba abakago bano tudde sigenda kuboogera mannya newe munansindikiriza I will do so. Nga tonna bababa bintu omukubira n'obagamba banange ngena teekayo emigugu CBM zimiyidde zitya. This time omwami oyo teyampa CBM tufyanga teekayo ebintu tetugenda kwogera CBM apparently olw'embeera eri ku musolo naye eri relatively okay nenteekayo ebintu naye omwami ono wamala okureceiving ebintu aba mulalamuko. Kati after 3 months of waiting yatusize ebintu byange ntunda ngoye z'abaana abamanyi nangamba buli CBM ya $5,500,000 which is unfair. Ninamu essaati z'abaana n'obupale bwa jean plain mu katale tukatunda $2,210,000 essaati y'Ebiri-kitundu. Era normally abadde bagamba essaati nga za bbeeyi ziri ne bagamba za Air Cargo zibadde ziva India naye China wajja abeera cheaper. Apparently ku musolo gw'asaba $13,470,000 whereby bw'oba bazeemu oba toyita otya musaba values entuufu ampe values z'engoye zange azigaanidde ku akatono ka idea kemmanyiko ku by'obusuubuzi oba bya shipping. Value omwana bagiwa 0.7 oba 8 abakusadde nnyo to the maximum. Ey'omulenzi eri 0.19 abakusadde to the maximum. Apparently dollar rate you are ekwebalira eri 3.6 oba munfuna I don't know. Kati nga akubala kale tugambe yagamba container bagikola Caesar kitegeeza nti bagikuba fine agibalira $5,000,000 of which besagala kuyingiramu naye namukubidde tutule ku round table tuteese kubanga $13,470,000 it's totally abnormal. Bw'okwata values z'abaana tugezeeze essaati I have 1,800 pieces egy'essaati noziwa value tugeze on the highest 0.7 or 8 nogatako rate gye basaminga all ebeera 0.67 tezisobola kuwera ssente ezo n'oba agamba zaaki kale n'oba ogaseeko ne season shipping whatever tezisobola kuwera. Bwe nayogedde n'omwami ono yaŋŋambye gwejjayo bintu otunda oggyemu ezizo obale nti loosi gwosobola okukolera mu loosi mazima ddala. I don't know bakiri ku URA, I don't know bakiri ku group leader, I don't know. Gwosobola okukolera mu loosi niniridde ebintu omuyezi 3 nga ne ku URA essaawa zino njogera ku migugu giri 8 ne URA essaawa zino ninayo ebintu byange byejjidde mu konteyinayo ate era still nkyalina ebintu ebyenjawulo mu konteyina zo. Oŋŋamba nsasule $13,000,000 $4,700,000 almost oyagala mpeze capital gwe nateekamu nga ntikka ebintu ngenda biguzaani bwe mbalabala rate gye wampadde essaati nno gitunda $4,000 empale nno gitunda $3.3 plain jean kubanga zenjogerako jean na ssaati gye migugu egyavuddeyo.
omuntu wayogera naawe weekambuwaza okambuwala nnyo ne wano ng'osaba ebintu obeera very polite and simple nemba kubidde wewayisa ekirango mu group n'ogamba yagala okweclearingira actually wateekako ssente najja mu inbox yo nenjogera naawe negamba ononsalirako kubanga that money was abnormal nga manyi ndowooza ogamba z'abantu bakulu tewanziramu message wasirika at the moment nkusaba values ebintu byange tobimpa oyangamba kimu nsasule musolo ngusasule ngujje weze sente ngusasule ngujjewa era oyagala mbiguze bani taata gwe bongamba nti ondenzijemu ezange byennateekamu banaye TikTok ndabyeko bemuyamba ne mtambuza video zaabwe nange yange nsaba mugitambuze to whom it may concern bit I don't know naye nsaba buyambi newe nebera enforcement kubanga omwami tali willing kuta bintu byange ate nga nkyayinayo ne container eyatuse ku musolo this weekend ninamu ebintu ne container zezijje ziri mu kkubo ninamu ebintu bino ebintu tugenda biguza baani this is totally abnormal. This is very abnormal. Nze sisasulangako musolo gwenkana bweguti. Okay, basebo ne banyabo emboozi mbawaddeko katono nnyo naye nsuubira mugitegedde. Bantu bangi nnyo abazze beemulugunya ku ngeri gye bakwatibwamu ku kisaawe Entebbe URA ne kuba containers. Ebintu ebyo sibitegeera bulungi siri musuubuzi ne president kwaniriza omusonga y'omukyalo giwuli. Ensonga y'omukyalo eyo ngiwulidde. Sebo webale kufa ku basuubuzi kasoko kubalamusaako banyabo ne baseba abatulaba mwasuze mutya mwebala okuweereza bonna bwe mukola ku buli mutendera. Erinnya lyange yenze John Kabanda ndi president wa Federation of Uganda Traders Association zifuta ambulira body egatta ebyobusuubuzi mu ggwanga lyaffe Uganda. Omukyala alina obulungi era omukyalo oyo solution tugirina esobola okumuyamba naye wali mbuuziza nti ku bantu babiri bayogeddeko kubanga agambye nti ani ayinza okumuyamba gavumenti ani ali mu nsobi URA oba container leader muganda wange tulina ekizibu mu ggwanga lino nti kituufu obusuubuzi bw'eggwanga Uganda buli mu kusaanawo ekyo tewakyali kubuuza kwonna ebyaddala tewakyali kubuuza bw'obusuubuzi bugenda kusaanawo naye buli mu kusaanawo weewaawo ffe tetwagala kubukkiriza kusaanawo era tujja kirwanyisa paka ng'abantu bafunye obwenkanya naye nga tonnaba nagenda ku bitongole bya gavumenti ate ne basuubuzi bannaffe nabo bakoze kinene okulaba nga batulemesa omukyalo yedajana gyali mu kulaajana talina muntu mulala gwali mu kwakyuzinga ali mu kwakyuzinga musuubuzi munne container leader aba musuubuzi kakati abantu bano container leader n'ekitongole ekiwooza ky'omusolo bonna babbi mu nsonga eno bonna mu nsonga eno bonna babbi batya bwe bafuukira ababbi ekisooka omulaba container leader ng'apaswedinga omukazi ali China amugamba bambi mpe ebintu byombi kutwalire e Uganda nina ne incident endala gye nafunye era ne bagirese ku office oli yatikka emigugu 8 agenda okutuuka ku URA akiryalinga ebintu bye nga mu URA bamugamba emigugu ku tiini yo tulabako emeka ebiri ate nga yatikka 8 kwegamba container leader yerekerawo gap ey'okubba omuntu ono batulugunya nnyo abantu okutuuka ku extent enzibu ennyo nti essaawa zino ekizibu kye tuyina kati URA ng'ekitongole kyalemye okumanya ensobi yaakyo weeri ate ne ba container leader basuubuzi bannaffe abaliidinga zi container nabo ne balema okumanya ekizibu bayinza kisolovinga batya kati abantu bano bonna ne bajja batteeka mu katego container leader atunuulidde kubba musuubuzi URA naye egamba nange bwe sikuta ekintu ekyali badde ekyangu nti ebintu byajja nga biri mu gurupe gicontainer temuleseewo loophole mugamba abantu bano mwagala kubayamba baleke kubbibwa mwe gwe muyita omubbi container leader
kati URA walikoze mu kaseera kano obadde olerizinga ebintu by'abantu n'ogamba nti mwe ba container leaders ne lwankubadde babbika tubaleke mu bbeeyo kana akaseera ne mufuba nnyo okusomesa abantu ne mudda wansi ku ground ne musomesa abantu temukoma okusomesa ne muteekawo ne privileges ezisikiriza abantu okujja okutikka ebintu mu group egi ensonga mu separate bill ensonga endala ne muteekawo embeera eyamba omusuubuzi owa wansi kuba kati abantu bakaaba bingi ne UNBS nayo yafuuse ekizibu nti pivoco yafuuse pivoco eyo pivoco ye yali badde nga NBS wano nti container erimu abantu abangi toyinza kugamba nti buli muntu afune ka certificate akake ayina gijja ne bafuna certificate emu t-shirt bwebanga teriiko linnya ne bafuuka ekizibu mbwe eyo teyita kubanga teyina linnya which is very bad kubanga buli muntu agenda mu dduuka lye n'asuubula n'ateeka ebintu bye muki mu konteyina URA evunaanyizibwa essaawa zino ku buli nsonga yonna nti yali badde etuula n'abasajja aba UNBS ne bagamba okusobola okuyimiriza omusuubuzi waffe n'atambule bulungi tulina kukola ABCD ekirala abakulembeze b'abasuubuzi baali badde bakola direct ne URA nga beebuuzibwako ensonga eno bwetuba tetugikutte bwe tugikwate tutya naye abakulembeze b'abasuubuzi balabwanga bathireti eri ekitongole ekiwooza ky'omusolo kati akaseera kano ke tulimu basebo ne bannyabo mwenna abandaba tuyina ekizibu ky'abasajja be bayita bacontainer leader era ng'abasuubuzi tubakubiriza mwenna mugezeeko okwekwatakwata mujje ku ofiisi za futa tujja kubayamba kati muve mu nsonga z'abakadingo y'omukyalo ono senga asitukana ajja ku ofiisi yamu mugenda muyamba omukyalo ono bwajja omukyala wa unique fashion whatever tukusaba jago ku ofiisi za futa we shall follow this issue era tujja gimaliriza bulungi ekirala bana basajja ba URA era nabo tugenda kubateeka kuninga ku nsonga y'emu tulaba oyambiddwa otya kubanga balinganga abali mu kazannyo bo bennyini banyigiriza nnyo ate noono bodde wa container leader era naye anyigiriza nnyo kati omuntu akugamba nzirukirewa omusuubuzi ali awo mukatu kamukutte weekati takyalina waddukira kwa bagamba ne sente zalina okusasula zenkanankana ne ziyagula ebyo basuubuzi bannange mu byetaddeko kubanga offices nzigule ezafuta we are ready to help you mu mbeera yonna mugezeeko okulabanga bw'ofuna obutakkanya bwonna n'omuntu eyalidinga container jangu mu office tujja kugezaako okuyamba naye kati mu kaseera kano akabiga akazibu ennyo tulabira ddala nga URA ne ba container leader bebeekobaanya ate okunyigiriza omusuubuzi asooka kati omusuubuzi tamanyi waddukira nze ngamba kyali badde ku URA essaawa eno okugamba buli kintu kyonna kyonna ekyajja nga tetunaba kulangirira nsonga ya group agent evaawo tudde mu separate bill abantu mubawe ebintu byabwe ku bbeeyi ensaamusaamu naye abantu balina ekizibu awo group age abatika group age ebintu tebivaayo ne bano abatika aba separate bill nayo tebivaayo omuntu n'atika n'omuntu namugaa nti CBM ogenda kumpe milioni 8 kati CBM bwagisasule milioni 8 aba agenda kufunako kyenkanaki so abantu baziyidde tusaba ekitongole kisolozo emisolo kikulinge down kikirize kutuula n'abakulembeze b'abasuubuzi wamu n'abasuubuzi tulabe nga twamonayizinga embeera eno enzibu ekakane basuubuzi bakaabye nnyo Uganda eriawo nti nno omuntu atikka ebintu okuva eri bw'atuuka wano ng'omusolo gwa negotiatinga era tosobola kumanya peeni ene esasula musolo ki kubanga ebeeyina emisolo nga 15 byonna byonna twagezaako ne tugamba katulajane n'omukulembeze w'eggwanga naye n'ayogera n'agamba abantu bano bagazeetinge values omuntu ogenda okutambula ng'otegedde nti peeni ngenda gisasulira sente 3 nange nazubidde nti nno ndeeta essimu zange samusanga box bweti nga mmanyi nti nno ogwo omusolo bweguti tekisoboka beerekerayo epeesa kyetutanaba kumanya lwaki beereke bagagga nnyo kuba sente ze babba tezitegeerekeka bagagga nnyo ddala naye nga tusigala tukyawanjagira ekitongole kisoloza omusolo kano ke kaseera mutegeere nti abantu obulumi bwe bayina bubatuuse ku magumba ate ffe tetujja kuyimirira namu era abasuubuzi kye banaasaba kye tujja ogenda nakyo kubanga era mubategera kubuuza nga baliida mugenda kukola omuti okulaba nti ekintu ekyo
omuntu atikka ebintu ng'amanyi omusolo gwagenda osasula waneeno na wano na wano. Tukyasabira ddala bakama baffe aba URA batuwulirize. Ekyo kimu. Ekyokubiri, mu mbeera efaanana bw'eti ife amabaluwa tugawandiise jonaluli naye tujja kusigala nga tukyaloopera ddala era ew'omukulembeze w'eggwanga kubanga yatulazeeko nti be tumugamba bikola weewaawo ekya valiyu kyagaana kikyagaana. Ninayo ekibuuzo. W'olinya ennyonyi erina kilo zizeekuwa. Kadaama asobola okujja n'engoye ze za kilo 45 z'ennyonyi. Wajja n'ebintu ebirala byagenda osasulira ekiro 10. Biriwa byalina okusasulira omusolo abantu bano kinjagalo kati engoye ze zino zayambala ekiro 45 takkirizibwa kuzisasulira omusolo kubanga zibangoye ze. Katono nnyo tudde emabega abantu bagambe ekiro 45 for example Kadaama abadde ava bweru wa ggwanga ayingira ggwanga wano takkirizibwa kuzisasulira musolo kuba biba bintu bye byakwambala omuyuzi okujjako ng'abadde aleese ebintu nga bya busuubuzi ezo akkirizibwa okubisasulira omusolo. Naye kati ziri endala zatisse abireese wano okujja okozesa okuteeka mu dduuka asuubuza atunde ebintu byalina okubisasulira omusolo. Naye problemu wejjira nti abantu bano balemye okusomesa abantu. URA eyina ekizibu ekyobutasomesa bulungi bantu tebamanyi bayinza kubeera batya nga beeyagalira mu ddembe lyabwe. Kati baddira omusajja bamuleese bamugjeeyo ku KCCA simanya yaani bamuleeta ku URA omulimo gwe guli gumu gwa kubulookinga mawulire nsi butagalaba talina kirala n'okulya sente mu URA n'okulya obuli sente n'amugunya ziri nadda ne mukati talina kirala kyakola mu URA. Era baofiisers waliyo baofiisa abalungi abali badde batuyambako essaawa zino ku tax education ne basomesa abantu buli ssaawa nti bannange bw'otuukanga ku airport kiro bwezi tezigibwako musolo ebintu bibanga biri waffe zisa amawunti nabyo tosasula oyitawo buyisi bino olina okusasula naye tewali abantu bali green ku nsonga eyo. Omuntu akkirizibwa okutambula ne kilos 45 ez'amasimu ku airport. Ankisinziira tosobola kubeera waliwo amasimu g'oboolesa amazima amatuufu ng'ogalese gatonda ago ngalagalabwa era ng'olina okusasula omusolo naye omusolo ogwo ogukkirizibwa ate ogutakusuula tukkirizibwa okusasula emisolo naye tukkirizibwa okusasula emisolo egitakusuula. Kati abantu bano bagenda okunoonyerezebwako nga akakunizo kebeerekerayo akogamba nti genda ogula essimu n'essimu gy'oguze temanyiddwa muwendo gw'ogenda gisasulira musolo. Ako kakoligo kebeerekerayo wabeewo yaaye woowe tukoze tutya. Tinsobola oleeta essimu eno n'ojjako omusolo gwa mitwalo 15 n'omulala n'agireeta n'omujjawo gwa mitwalo 20. Era omuwulidde omusuubuzi wange omu abadde annyonnyolaawo mu katambi k'omukyala akugambye nti buno obupale obw'olumu busasula 0.8 ate buno ne bw'olumu ne busasula 0.19 kwegamba nti omusolo teguli standard tosobola kujja ng'ogamba nti eno esasula bweziti wabula bintu byonna byakubaatisa bubaatisa. Kubira bannayuganda mwenna mulanga nti tuve mu kuliisa ebijanjala empiso. Kano kaseera kakwebeereramu n'okulaba nga tugezaako okulambika abantu bano officials mu gavumenti okukola ekituufu kye balina okukola. Bakama baffe abatudde mu kitongole kisolooza omusolo tibaabateekaawo kutulugunya bantu, baabateekaawo okuweereza bannayuganda musolooze ssente nammwe ze mugenda okufunako nga omusaala gwammwe. Kati bwe muteekawo embeera ate enyigiriza n'okugoba obugobi abantu mu bizinesi tekiba kirungi. Akaseera ke tulimu kazibu nnyo nti tuli mu kaseera akazibu nga musuubuzi munno ye container leader ne URA balinga ng'abasa omukago nti tunyigiriza ono omuntu asuubula ali mu dduuka tumugobe mu bizinesi. Abantu bano babiri kyengezaako kulaga container leader ne URA ekitongole kisolooza omusolo bonna babbi mu kaseera kano era container z'abantu ziri scattered ku URA ne Mombasa. Lwaki abantu baleeta ebintu nebimalayo nga almost myezi 2? Kati ebintu biruddiyo abantu bali myezi 6 tebalina bintu. Naye lwaki? Anti kyolaba kubanga buli muntu yenna atikka ebintu ebyo ng'ayagala okubitunda. Kati gwe olaba ng'omuntu omugaye nno n'ebintu byo
n'amala emyezi 6 omusuubuzi nga talina konteyina gyanyezeeko nti gimpe kiba kitegeeza nti tafuna. Kozesa common sense. Omusolo gw'omuleega olabe okoze otya omuntu ono asobole okufuna obwenkanya. Negwe bw'onaaba nga ogambye abantu nti muno n'ebintu emyezi ne giyitawo 6 ng'okyalemedde ku bbala limu ennyindo oba oginyigiriza nnyo eba egenda kuzaala omusaayi. Kitegeeza nti omukulembeze w'eggwanga omaze okukwata ofiisi yo n'ogimukwasa nti nze binnemye. Yiino abantu ogenda kubasanga bakulayingira pulezidenti nti owekitiibwa yo excellence ta konteyina zaffe. kuba wandibaddewo obusonga nga omukulembeze talina buyingiramu. Ono twamuyitaano n'ebintu emyezi giweze 6 lwaki tabinona. Kitegeeza nti tafunako. Kati muyite oteekawo kye bayita win-win situation oyo agende ate nkya tudde ku captain. Kubano gyakoma okutunda ennyo. Gyakoma okusuubula ennyo nawe ofunamu. Nawe ofuna. Ekirala abantu batukooye ku midiya buli ssaawa nga tujja tukaaba. Buli ssaawa bannange maziga meerere tukaaba. Abantu gwala mu comment section nga baga naawe okaabye nnyo. Ngate mutuufo. Ngate mutuufo omuntu okukaaba amaziga kubanga talina wamuleeta ssanyu. Abantu bw'omwatandikawo eki federation eno y'abasuubuzi abantu bayinamu essuubi nnyo nga bamanyi ensonga zaabwe ziteredde. Naye naawe tofuuse ekizibu mu basuubuzi bano eno okulaba n'ensonga zaabwe oganye zitereeza. Akakati ife ng'abakulembeze tetuyina kizibu. Naye ate n'abasuubuzi nabo bafuuse ekizibu ate erifa abakulembeze baabwe. Because advice ze tubawa balina okuziwuliriza ennyo. Omuntu bw'omala omu-advisinga n'ogamba nti okusinziira ku mbeera gye ndaba bano ba container leader tebakyasoboka. Kkiriza ogendere ku nsonga eyo. Bwe bakuyita mu ofiisi nti jangu ku makya essaawa 2 tojja 9 kubanga guno omulimu gwe tukola ng'abakulembeze b'abasuubuzi abasinga tukola gwa bwereere. Naffe tulina amaduuka nga naawe bw'olirina. So mu kaseera kano akakanaayo kyani oyina okulwana ennyo okulaba nga owuliriza nnyo abakulembeze bo. Lwaki? Ensonga lwaki olina okubawuliriza kubanga be batuuka buli sayidi kati tuba tumanyi ekyokuzzaako. Naye kati abantu bano tetuyinza kubanga tubafuukidde ekizibu ate nga ffe tulongoosezza system nti tumanya amakubo nti bw'okwata lino lisobola okugguka wano. Naye abasuubuzi bampaka nnyo ekitagambika. Kati ono omukyala senga ajja ku ofiisi zammwe oyinza muwa assurance nti n'ensonga zigenda tereera. Ono ye tugenda kutandikirawo kubanga bano bannakazadde b'eggwanga omukyala omuwulidde ebigambo by'abadde akozesa nga ne watudde waliwo omwana akaaba ekiraga nti emmere gy'akola ate bambi abaana bano gye batunuulidde kakikwasa ennaku okubanga twesuuliddeyo ogwannaggamba ku bantu abafaanananga bati era tumuyita mu bwangu ddala ajja tusisinkane tulabe butya bwe tuyinza okukwata ensonga zino asobole okufuna obwenkanya dde mwasuubule kubanga olabira ddala nga takyalina kapito ebintu biri ebirala biri mu kuba tebiri mu konteyina ya muntu omu era liida y'omu ate amutulugunya. Kati nze nina kulwana nnyo kunoonya konteyina liida oyo ate mmale noonye n'ekitongole kisolooza omusolo abantu abo tubagatte tulabe omuntu ono ng'afuna obwenkanya. Kale ndowooza ensonga zitegeerekese unique Kids Store tuukirira ofiisi z'abasajja ziri awo mu Kampala otuuka mu paaka empya kizimbe ekiwanvu ojja bwera okiraba ensonga zitereere.